Sinkulamusizaako mukwano gwange najo sinzo bango otuuliza we bali kwekuumira ku UG Update TV. Ebiva mu Democratic Republic of Congo si birungi gwe mukwano gwange ali yampuliriza, si birungi wadde n'akamu n'akeddagala. Jjukira nti nno ssaawa zino ng'eri mu Democratic Republic of Congo bakyawera ennemba n'olutalo lugenda maaso ne conflicts entalo ezigenda maaso wakati w'abayeekera ba M23 saako n'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo government. Gwe mukwano gwange ali yampuliriza, UN ekabatemye egamye okusinziira ku reconnaissance gye bakoze, okusinziira ku kunoonyereza kwe bakoze nti wakati mu conflicts mu ntalo ate wabaluseewo ekirwadde ekya kolera. Wabaluseewo ekirwadde ekya kolera gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Kigambibwa okusinziira ku kitongole ekya United Nation kigamba nti kikoze okunoonyereza mu Northern Kivu saako ne mu Southern Kivu. Abantu kyenkana 1,405 bamaze okunfamingwa nti nno be balwadde abakakwatibwa ekirwadde kino ekya kolera, ate abalala abawere 14 ku 15 be bakakonfamingibwa nti nno bo bafudde ekirwadde kino ekya kolera mu Democratic Republic of Congo. UN egamba mu bitundu ebya Tanganyika ekirwadde nno gye kisinze okusiisiira olw'ensonga nti nno oluvannyuma lw'olutalo okukosaayo ennyo ebitundu byasigala nga health facilities ntono so nga n'ebyobulamu okugeza ng'amazzi, ebintu ebikozesebwa public tebirina bulamu ku ssaawa eno, kubanga jjukira nti nno olutalo nno lwatandikawo sources ezisinga mu bibuga zaabulokingibwa. Kati ebintu ebimu nga health facilities ebyandikozesezza amazzi, masanyalaze byali byablokingibwa okubanga byakisesinga ebintu bino. Kati bagamba nti nno obulwadde bugenda maaso n'okuspreadinga okwetooloola Democratic Republic of Congo era obweraliikirivu butandise okubanga bubalukawo, so nga ate kye basinga okweraliikira nti tewali health facilities zimala kusobola kulaba nga bagenda mu maaso n'okuwa oba n'okugabirira obuyambi, so newezandibaddewo entambula nayo si nnungi, so nga ate n'engeri gye bafunamu health services nakyo kikyabedde kizibu nnyo mu bitundu bino naddala ebya Northern Kivu ne Southern Kivu eyo mu area eya Tanganyika. Gwe mukwano gwange ali yampuliriza, kitegeeza nti nno abantu bagenda kubanga abakugira okuddamu okukozesa amazzi agava mu water bodies zonna eziriraanye ebitundu bya Tanganyika okusobola okulaba nga beekuuma ekirwadde kino ekya kolera. Kitegeeza ki nti wano ne gavumenti zonna eziriraanye borders eza Democratic Republic of Congo balina okubeera bulindaala nga bali vigilant occurrence yonna eyinza okujja, nga bagenda maaso n'okukebera buli muntu ayingira eggwanga eriri ku border egy'omulirwano erinaanye Democratic Republic of Congo olw'ensonga nti nno ekirwadde kya kolera si kintu kya kuzannya era kisobola okuba nga kispreadingirwa mu ggwanga eddala ku bano abanoonyi b'obubudamu. Jjukira olutalo no lukyanga butandika, jjukira nti n'abayeekera ba M23 bakawamba ebibuga bibiri omuli ekya Goma saako ne Bukavu. Bino ebibuga nno baabiwamba okukosa ne airports. Kitegeeza ki? Entambula zaazibuwala okuva abayeekera bano baasalako ebibuga ebyo. Kitegeeza ebitundu byonna ebiri mu Northern Kivu ne Southern Kivu ebiri mu control y'abayeekera bano aba M23 bigenda kusanga obuzibu kubanga gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo tegenda kusobola kubanga eprovidinga buyambi mu bitundu ebyo kubanga tosobola ate kugabirira mulabewo gw'olwanagana naye. Engeri y'emu ey'okuwangula mulabewo kumusalako provisions, kati nga batalina provision golowooza kigenda beera kitya abayeekera bano aba M23 bagenda sigala nga bamaanyi ngeri babadde, oba eggwanga erya DRC n'amagye gaalyo gagenda kubanga gatandika okulaba ku buwanguzi nga ganoonya weakness eyo nga gazanyira mu weakness ey'okuba nti nno amagye g'abayeekera bano tegalina provisions naddala services zimala kulaba nga basobola okuba nga banywerera mu lutalo. Olowooza otya ku nsonga eno? Nkwanirizaako mu comment section jangu otangaaze eggwanga okusinziira ggwe nga obiraba. Mbaagala nnyo abali mu diaspora, nammwe abaagala otwengako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe okikooneko. Yes, oli ku UG Update TV kw'osinziira okuba nga otuuliza ggwe mukwano gwange yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe okikooneko. Okoonene mukadde temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko.
ate buli wo subscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba ng'okifuna gwe mukwano gwange leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwana Kenya, nalekaani menyani, nammwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwe bali kwekuumira ku Yugi Update TV mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwebale kuyimirizaawo channel eno mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga aba likinga nammwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel. Enamba y'essimu gye mbateeredde awo eya nooti 726 nooti emu 679. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ngw'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper beera nga manyi omuntu ogw'ogenda okuwa gw'ogenda ottiikinga gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino newankubadde obwavu babubalumizza mutya. Totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono wabula saasira ku ggwanga lyo osaasire ne ku zadde lyo osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo batabakwatako nga tebikwatako naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebeereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga babeere nga batambulira ku mazima nga bayimirira ku mazima nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi mubale kwekuumira ku Yugi Update TV mubatana subscribinga mugende mu maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.